Omuvubuka ono ngera bategeeza nti n'olunaku lwe yagenda e Masaka nga agenze nga bule naku tono nnyo bagabe kaadi olunaku olwennyini lwe yagendera bannamawulire bennyini yasooka wa mwami Mpuuga mu makaage n'amuwa ssente era gye yasanga bannamawulire yajja nabo mpaka ku malalo g'omugenzi Sseggirinya nkiddamu ng'ebule naku mbale lwe yagenda ku malalo ga Sseggirinya abasiraamu baleka bamukyomere yasookera wa Mpuuga mu makaage Masaka n'amukwasa bannamawulire ne ssente enkalu ne bagenda naye mpaka ku malalo ga Sseggirinya n'akola akatemba bwe yakola nga mukulu Mpuuga yamuli emabega ekyo mbadde temukimanyi nakyo nkyogedde kati akabadi kali ludda wa kali wano era twongera okuvumirira mu mateeka ga Uganda omwana yenna atanaweza myaka 18 gye ssimba oba gyessalira takkirizibwa kuteekebwa mu kamera kukola statement yonna eri political nkiddamu omwana yenna nga tannaweza myaka 18 gyesalirawo takkirizibwa kuteeka mu kamera kukola political statement yonna naddala nga obukozesa nkiddamu mukululuswa ne gurupu yammwe ekintu kye mwakoze kiviolating rights z'omwana n'omuteeka mu ntata omwana atannaweza myaka 18 nga Naggirinya mwaviolating the constitutional rights ze n'omuteeka mu kifaananyi ekikyamu muleke kukozesa mwana nga weapon y'ebyobufuzi ekyo kibi nnyo yensonga lwaki ngenda kugamba ebintu byonna byokola bikirobesa bulabisa omwana oyo tateekeddwa mu mateeka g'eggwanga okuyimira mu kamera yonna okukola political state oba okumweyambisa nga political weapon eri ggwe ebigendererwa byo ekyo kikyamu ekyo nakyo nkimaze tuli mu security alert esemba y'okusatu ndi wano bategeeza bannayuganda mwenna mbadde mwebuuza baani abali emabega omuvubuka ono 1 emabega omuvubuka ono waliyo omukulu Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata waliyo Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata omusajja eyeeyita Omuganda ng'ate musajja Munyarwanda oyo omu emabega omwana eriyo Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ka Democratic Alliance emabega w'omwana ono eriyo Nyereko Muhammad Mr. Kagege naye gyali emabega w'omwana ono omwana ono aliko Anita Amongi mukyala Magogo Plus yali emabega w'omwana ono omwana ono aliko Damule Christopher o Crime Intelligence be bantu batano abali emabega w'omwana ono abamutambulirako kiki kye bamubalira sympathy vote yeruwa bino kambiyiwe nga bwe mbiyiwa buli lunaku either mukisazeemu oba mukikole ng'ebula ennaku 10 okulonda kutuuke omwana ono Christopher Damulya ng'akozesa seemwayi n'ebitongole bagenda muwamba bakikozesenga akakodyo okusika waya abalonzi b'omukawempe bamuyira akalulu olw'okuba nti bamukutte ke kantu ke bamubalidde olunaku lwajjo ke bagenda okukozesa kati mukululuswa Alex eyasiraamuka oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya naawe n'ogira mu tteekero erimu ng'obusiraamuse noyagala tosaazise emimbali noyagala ogende ofuuke ne Haji e Makka ndi wano okutegeeza bannayuganda nti ddiyo ngipamyemu ebisigadde noonya kirala abantu bali mu muzannyo guno mulimu Christopher Damulya Crime Intelligence Anita Amongi Nsereko Muhammad Mpuuga Democratic Alliance ne Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata ndiwo bategeeza kodi ke bagenda okukosa bakayita sympathy vote ng'ebula ennaku 10 okulonda kubeewo babadde baplanize Christopher Damulya ng'akosa ebitongole by'okwerinda okuwamba waswa simanyi luswa Alex bamuwambe bamuwamba then public nti omwana abandi mwana atu bamuwambye olololo then public eronde ng'omwami ono taliiwo afuna akalulu olumala okuwangula bwe bati ate bamulangire nti yawangudde ati fenga bulijjo ebintu bino tubasookayo mu maaso mugende munoonya akalala kino kyo nkipamyemu ebisigadde muli nebaza ng'obudde bukedde nenga mutegedde bulungi n'olunaku lwe yagenda e Masaka ku malalo ga Sseggirinya yasooka wa Mpuuga n'amuwa ssente n'amuwala bannamawulire n'agenda okukola yo strategy yakola ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo so kati ffe tuli bako buli information gye tufuna yonna tugiteeka ku mutimbagano ne tugitegeeza abantu ekyo nakyo nti n'ensi nekitegeera
yeyo security alert yabadde esembayo kati njala tugende wano kati wetugenda si wangu ngenda kubagamba wetugenda si wangu tugenda tandika tutya walinga tugenda mu simu nja kuyisaawo kajja no information naye kati wano katusooke tuyite wano ndowooza kubanga program ya Mulange Mengo ninja kuyisaawo ka information wali wala mu masoko. Alright, enaku z'omwezi 16 omwezi gwa 2025 nsaba omuntu yenna aliyanya Ssaabasajja Kabaka omunnomere kutu omugambe nti muzzukulu w'amazigero mbuye atumbudde alina obubaka bw'ayagala okuyisaawo. Mwenna nammwe Abaganda ne Bannayuganda bali mu Uganda obubaka buno ojagala mbu bubakke mu matu bulungi bubakke bulungi nnyo. Omanyi Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa wattu yasaabalira mu lya bbomba. Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa wattu yasaabalira mu lya bbomba. Bannayuganda mwenna ndu wano bategeeza tubagamba ebigambo bino ne musulo gwa Naggamba naye mwena kye mutamanyi kyekiriwa. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo akasolo ke bayita Nawolovu. Akasolo Nawolovu kano kagwa mu kika ky'obusolo bayita reptiles ebaserabidde. Akasolo kano Katonda akatonda mu ngeri yanjawulo ku bisolo ebirala byonna. Kakyusa langi buli kaba kalinnye n'embeera gye kaba kali mu kisero kikakyusa langi. Wattu n'abasajja abatuusi y'embeera zaabwe era kekodyo ke bali ne batuuka bakyusa langi ne beefuula ekintu ekiri mu kitundu ekyo. Kati kandi baviire ku ntono. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera era nkulume kuto nkutegeeze nti wattu eggwanga lyaffe erya Buganda n'erya Uganda ligenda kutwalibwa mu ngeri y'ekisaazisaazi. Abaganda bali mu Buganda ab'ennaku zino munnange si be bali Abaganda abaliwo ku mirembe gya jjajjaawo n'emirembe gya kitaawo Ssekabaka Fred Muteesa. Bano Abaganda abaliwo baalakizale. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kuto nkutegeeze nti Abaganda abaliwo leero badde okulembera bakulaze omukwano mungi era badde bakwagala. Naye Abaganda abaliwo si bali abaliwo ku mirembe gya taatawo Ssekabaka Muteesa ne jjajjaawo Mwanga. Bano Abaganda abaliwo baalakizale. Lwaki baalakizale? Nti bo ekibayita mu maaso kyebagenda nabo tebeefumiitiriza era tebawuliriza. Y'ensonga lwaki ekibafudde abaalakizale. Wetwogerera olwaleero Bannawolovu abatuusi bali mu nteekateeka etwala ettaka lya Buganda lyonna mu ngeri yonna esobola. Era nga bano bo mu kaweefube waabwe ow'okwefuula Bannawolovu beetuma amannya gaffe Amasoga, Amagisu, Agamambuka, ag'omubukiikaddyo wetto n'agaffe ag'Abaganda be tuyita Abaganda mannya. Bwe bamala ne bakola ebikolobero ate ne batandika otulowoozesa nti ffe kennyini ffe twekolako ebikolobero. We wava n'enjogera egamba nti Abaganda tuli bankwe so singa ate twali bankwe ne bandibaddeyo bali essaazi bandibadde tebasobola kubeerawo. Ekitegeeza tetuli bankwe bo bennyini abaatujjamu obuzi beebe enkwe. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kkutu nti mu nteekateeka gye twolekera ey'akalulu kano bwe kanaabanga kabaddeyo omumpembe Saabatuusi Yoseriti Bahabula Tabasula mutabani wa Kaleekyezi ensi ezizira ensanga bisibe mu nkungaana ze baatuddemu ne banyolanda bannaabwe bakkiriziganyizza lunye nti balina okukola buli ekisoboka bwe bamala okubba akalulu kano ng'amaze okutereeza balina okutereeza bulungi nnyo. Ekintu ekisookerwa kwe kumala Ssaabasajja Kabaka Mutebi owa Buganda amampa nti nga bo bakiise n'okumala Abaganda bonna akatijjo akasengula ennyonyi ekiro gyobera nti bwe zirinda ne bukya teesobola kutuuka. Ekatya munnange Nazzikuno bakimanya nti Abaganda era Obuganda ttaka kati bagenda okukola kye kino. Ssaabasajja Kabaka nsobola okukuloopera okutegeeza nti abasajja bano Abanyolanda bonna bakkiriziganyizza lunye nti bamala okubba akalulu kano ababaza ofuttiza Bannayuganda batasobola kwerwanako. Ekintu ekigenda osookerwako mu ddiiro kwe kuggyawo obwannannyini ku ttaka lyonna eriri mu Buganda okuli mayiro akenda n'eddaala lyonna erya Buganda ebadde yinako obuvunaanyizibwa balijjawo ettaka lyonna lyolekere mu mikono gya gavumenti ng'ate gavumenti abagirimu omanyi bulungi nnyo bannannyiniyo. Kale gwe Munnayuganda erina gy'oli njagala kutegeeza ng'olina ekyapa simanyi olina endagaano. Tukusaba weyunge mu kulwanira eggwanga okudda olw'ensonga nti bano abasajja bakuggyako ettaka ogenda sigala nga n'ekyapa kyoga ati nina ekyapa
bagenda kubanga oyina byoya byanswa. Kino kivudde ku ngeri gye batalina nsimbi nga tebakyasobola kukozesa nsimbi zaabwe okugula abantu ku mataka. Yensonga lwaki ekitongole kiddukanya enguudo mu Uganda abantu bangi kibabbyeko ebyapa byabwe ne bitaddizibwa bannyini byo n'ensimbi zabalema okusasula. Bwe batuula nga balaba ekintu kino kibanyiga nnyo ne bagamba nti ekizibu kino kiri mu Buganda wokka. Lwaki tetukola kye tulina okukola ekisembayo kyekiriwa kyekyo kye mbagambye. Kino nno bwe bakikola kiba kitegeeza nti Omuganda ogenda kufuuka momboze nga ne bw'oba oyina ettaka lyo okulikoleko ekintu kyonna ojja kuba weetaaga okufuna olukusa okuva mu gavumenti okubeerera bwannannyini ku ttaka eryo ly'oyita nti liryo olw'ensonga tebajja kuba malidde boko yabisa ettaka lino mu ngeri yonna esoboka. N'oba oyinawo akayuuko oba n'oba olina ekisuukyo nga bagenda kuyitawo oluguudo lw'ekintu kyonna gavumenti kyeyagala okuyisaawo bajja kumakya nga baleeta biweetiye nga bakutiya ng'ovaawo bo nga bakola ebyabwe. Mwenna abawakanya information eno mutandika okulaba ensi zonna ezibadde mu bannakyemalira engeri gye bayisamu bannansi nga bajja ku mataka n'okubatta n'okubasiba kyekigenda okwolekera eggwanga Uganda naddala mu Baganda mwenna. Era nsaba okwongera okumba kutuka Ssaabasajja Kabaka nti n'amataka gonna omusajja Omunyarwanda wassanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenga ejja ge yatunda gagwa mu kkowe eryo nti nabo baguba ebyapa bamanyi nti ebyapa byonna Mayiga bye yabaguza bikyupuli ekigenda obbataasa ku kububbi bwa Mayiga bwe yabakozesa kwe kujjawo obwannannyini ku ttaka lyonna erisangibwa mu Uganda naye okusingira ddala mu Buganda balyoke babe nti baba bali mu gavumenti batudde ku ttaka lya Buganda nga teri abakuba ku mukono mu ngeri eyo. Ssaabasajja Kabaka bwe bubaka obusooka bw'enjagadde okutegeeza okuggyako ffenna nga tusituse okutaasa embeera eno olw'ensonga nti Museveni yakisazeewo nti bwe bakola ensonga eno kino kigenda bawa omwagaanya okukozesa ettaka lino nga baliwa buli muntu yenna asobola okuba nti aliteekako byataddeko nga tebeebuuza ku muntu yenna gamba abagwira omuli Abaethiopia, Abaeritrea, Abasomaliya n'Abanyarwanda bannaabwe abafutubadde mu Buganda abajjudde muno. Abanyarwanda nno buli lunaku bayingizibwa mu Uganda era nga kati essaawa zino Abanyarwanda basinga obungi gye battanira okuyingira mu Buganda basiibawo omusajja Omunyarwanda Niyonzimana gumuyita Bujingo ewuwe eri mu makaaga gatali ku kyaki gye balina kampu eyo gye bava ne basaasaana eggwanga lyonna mwe mugendamu naba M23. Ekintu kino bwe tutakirwaneko bwe twogerera essaawa zino Museveni yakkiriziganya ne Banyarwanda bannaabwe nti engeri yokka ey'okutwalamu ettaka lya Buganda nerya Uganda kwe kuba nti bajjeeko bwannannyini ettaka lino tulikoze Oddu Abagwira abagenda okusikira bannayuganda naddala mu bitundu omuli ebya Buganda. Sijja kumenya olw'ensonga ebitundu ebisinga byonna byonna mubimanya bulungi nnyo. Ensonga lwaki njagadde mbagambe nti buli muntu yenna alowooza emirundi ebiri nga tonnaba kukola nsonga yonna. Kino kyolekedde mu ngeri Minisita Sam Mayanja omusajja Omunyarwanda yeeyita Omuganda gyagenda avulugamu amataka gonna agasangibwako ebyapa bya Buganda n'Abaganda bonna bali ku mataka gano nga bagamba ne Kabaka yennyini talina ttaka kubanga talina gye yalijja n'omubuuza gwe kitaawo kubaaziika emitiyana ettaka lino yalijjawa nga litasobola kunyonyola nga n'ettaka baawaliwe okitaawo okulibeerako. Kati ye ensonga lwaki Sam Mayanja akola nnyo okuba nti emisana n'ekiro akola emirimu egyo egy'okuba nti bakolagana Museveni okugjawo ettaka lino. So mukirindidde kino mutalwana nnyo nayo kigenda kubeerawo. Ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwokubiri mwaka 2022 mujja kiwulira nga bagenda nti baleese Land Amendment Bill mu Parliament nga bakiggyewo oba nga bakikozesezza fujjo. Gwe atannaloza ku kintu kino kankikunyonyoramu nga sinnasentuka. Ensi Buganda Bassekabaka ne bajjajjaffe balwana nnyo buli muntu okuba nga olina obwannannyini ku ttaka. Ensi ezisinga obungi ettaka lyatwalibwa famire ez'obwakabaka bw'ensi ezo oba zaatwalibwa gavumenti z'ensi ezo oba bagagga babinnyonkoondo fugge be baatwala amataka g'abantu ne bageddiza ne babajjako obwannannyini. Kati naawe oyagala kwolekera mu kitundu ekyo kye tugendamu obe nga tokyalina kijja bakuziika obe nga tokyalina kintu kyo kyogamba kino kya bwannannyini kiba kitegeeza n'oba olina ettaka ng'okufuna looni olina okumala kwebuuza ku gavumenti ya Museveni nti njala kufuna looni ne bakukkiriza oba nedda ku ttaka lyewadde oyita eriryo kubanga ettaka lya gavumenti. Ekyo nkifundikidde. Alright, ekyo mukitegedde.
Era Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kutu nkuloopere mu nkola eyatakulekera naawe tomulekera abasajja abakulima empindi ku mabega n'abakazi abatakwagala kulekera bulamu mu mbeera gy'olimu essaawa zino wattu emmundu bagikwasizza ebiri. Abantu bano bengenda okukumenyera wammanga wano kyekizibu kati kyoyolekedde era kikizibu kya Buganda kyeyolekedde. Nsaba okuluma kutu kutegeeza n'okuwaabira nti entebe yo ey'obwakabaka wonna weeba etambulidde oba weebadde ngeeso okusookayo ku mikolo nkusaba n'obuwombeefu nga muzzukulu w'amazige enkola eyo entebe okusookayo entebe eyo tekusookangayo. Lwakiri entebe evenge mu makaago ku konvoyi yo bw'ovaamu olindeko eddakiika entonotono entebe etuuke mu kifo olina okutuula entebe eyo eteekebwewo olyoke okkalire otuule bulungi ku ntebe y'abajjajjaabo. Lwaki nkusabye ekintu kino? Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti eyali omuwandiisi ow'ekyama gw'omanyi obulungi gwakunkumula omukowo mu kijja naye ng'ate ono akyali ku protocol ya Charles Peter Mayiga n'akabinja akali emmengo. Buli lw'osiima okulabikako Buganda entebe y'omwokajjana n'otuula okulamulira Buganda entebe eyo ezazikibwamu eddagala. Eddagala lino balikozesa okuwunika. Nsabye okukuloopera okutegeeza ensonga eyo nti entebe yo yennyini y'oba otambudde nayo lwakiri otambulenga nayo oweeyo buddakiika butono nnyo bamala ogiteeka bulungi weeyina okutuula nawe wogenda okukkalira olyoke otuule. Naye ekitali ekyo nti entebe yakusooseeyo dda ojja oluvannyuma buli lw'otuula mu ntebe eyo wattu otuula mu ddagala ery'okuwunika lye bakola buli kaseera. Nsaba okutegeeza ensonga eyo nti nkulu nnyo nti entebe yennyini mw'otuula eyo gye beekusooseeyo ku mukolo entebe bulwa okusinziira ku mbeera nga bw'eri. Tugenze mu maaso. Abantu bano wammanga bengenda okukumenyera wattu beefaananyirizaako mulirwana wange wali alina emyaka bufukunya nga namusomako busomi naye neewuunya nange lwaki nasengawo bajjajjange yasengawo ewa Walumbe Ettanda. Abantu bano tebaawukana na Walumbe Ettanda. Ekizibu kya Buganda kyerina kiri n'abantu bano wammanga bengenda okukumenyera obawulire bulungi nnyo. Kuliko omusajja gwe watuma ddamula emyezi 3 n'agiremera wasanyakawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja kyekizibu ekikulu ekiri mu Buganda. Kuliko eyeeyita Omumbejja Nabaloga, kuliko eyeeyita Omumbejja Sara Kagere, kuliko eyeeyita Omulangira David Wasajja Apuuli, kuliko n'alinnya Elizabeth Nakabiri Sesanga ono ng'awangaalira UK nenga mu kuzunga n'amalagala okugajja ebule n'ebweyo galeeta mu Buganda ogakwasa abasatu bali bensooso okwogerako teri amukwatira nsawo mu kukola emirimu gino. Ono n'alinnya Elizabeth Nakabiri Sesanga we UK si mulogo mulwadde yatwala abasajja bano n'abakazi ku basawo mu bitundu bye Fort Portal oba mu bitundu by'amaserengeta eyo ne basenkana ku basawo ne bakwata eddagala okuliteeka lumu wasanga we basanze mu Buganda naddala okusingira ddala mu masiro g'Abassekabaka gye baali baagala bakuwunikire nga bakozesa bajjajjawo bennyini oba n'ekitaawo bekennyini bakwetugire naye olw'okuba nti Mukama akyakubeezezza ebbanga lino lyonna y'ensonga lwaki okyabaddewo. Mu maaso nongerako omukulu era kabiite wa Sara Kagere mukulu Baale Mugera bonna we bali awo. Abantu abenjogeddeko waggulu Ssaabasajja Kabaka asaba bakuloopera. Bano bakolagana butereevu ne Sirwajja Okoota Yoseti Bahabulwa mutabani wa Kaleekyezi okwagala okusanya Obuganda. Bano balina n'enkola envundu. Nsaba okukulooperera otegeere nti buli lulyo olulangira oba buli famire yonna ey'olulyo olulangira mu Buganda etwaliddwako ebyobugagga byayo tebabitutte ndwa kuba nti baagala.
akabinja kano kenkusomedde waggulu ke kagendanga buli wabaawo omulangira omukulu mu famire afa nga beefuula bakkeyateeka olw'okuba nti bamanyikiddwa mu Buganda nga wattu bakumpanya ettaka lya famire lino nga balitwala. Kino kivaamu abantu bano bonna ba famire zino abalangira n'abambejja okukissa ku ggwe ng'omuntu nti ggwe ali mabega w'abantu bano okutwala amataka ga famire zonna ez'olulangira eziba ziviriddwamu omuntu omukulu mu famire ezo era nga bano beddiza ebintu bya famire ezo bwekifana bakisiiga nti ggwe oli mu lukwe luno. Ssaabasajja Kabaka nkusaba oveeyo abantu bano sina kindi obanaabire maaso oba baleme kwesembereza olw'ensonga nti bakoze kyamaanyi nnyo okusaanyawo erinnya lyo ekifaananyi kyo mu Buganda. Mwenna famire z'abalangira n'abambejja abatwalibwako amataka gammwe nga bakitammwe abalangira aba bakisaba abambejja amaze okufa. Ssaabasajja Kabaka tavunaanyizibwa. Akabinja ke mbasomedde ke keyingiza mu famire zammwe ng'abajja ng'abakuza oba abakulu mu Buganda okutandika okubuzaabuza n'okutunda ebyapa bya famire zammwe. Ekyo nakyo njagadde nkikuloopere n'Abaganda bonna bategere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Omukyalo oyo Elizabeth Nakabiri Ssessanga abeera mu ggwanga lya Bungereza yakola obulogo obwakalago kalenzi okuva mu bitundu by'enjawulo. Wano yeefuula nti mutambuze era mulambuze w'ebitundu omuli Tanzania ng'Ekagera ne Sumbawanga saako n'ebundi bujjo mu maserengeta ga Buganda. Kumbe ono aba agenze kusaka mulagala ogw'okuvuunika Ssaabasajja Kabaka n'okumuunika mu ngeri yonna esoboka. Era nga bwe nakuloopera mu ddaaza eriiseeko katono nti baali bagenze okuwuunika nga bagenze mu kibira ky'Abassekabaka abana abawummuzibwa mu Masiro e Kasubi. Bwe baakola okumenyawo ekkingirizo eryawula eno ewaffe gye tutuula saako n'ekibira ne batandika okukola emikolo gyabwe. Naye ndowooza nkimanyi nti bwagenda okukola okunoonyereza wasanga ebintu bino bituufu. Naye nsaba okukutegeeza n'okukuluma kkutu. Abantu bonna bakola ebintu bino bonna nsoole eziwedde emirimu era ng'ekigendera kyabwe bo bagamba nti lwakiri okufa ne baleka boonoonye. Ng'Obuganda bubadde emyaka gyonna nga bubaddemu abantu ab'ekika kino, nze ndowooza ke kaseera buli muntu omu naabira mu maaso mutegeeza ekituufu kikyali, kubanga ow'ebbanga bw'otamuwumukira wattu teweebaka. Abantu bano bakozesa nnyo gavumenti ya Museveni okukola ebintu bino era kw'otadde n'okutambuza obutwa obusse bajjajjaffe ababika emmengo, okussa basajja abadde bakyakuwuliddamu emmengo, n'okutta abantu bonna abandiyagadde okuzza enkola n'ebiragiro emmengo abagenzi battibwa, nga bino bikola ku mikolo gya Buganda omuli gyonna egibeerawo nga girimu okulya n'okunywa oba n'okusanyuka. Babateera obuto mu byokulya, mu byokunywa saako ne ku ntebe baba batudde. Kino bakikoledde ebbanga lyonna bukyanga obeera ku Namulondo nga bakuzoganya mu njogera yaffe ey'ekivuuka ey'okuzoganya. Ssaabasajja Kabaka, abantu abenkumenyedde oba wowe n'obuddo omanyi bulungi nnyo. Nze nganze omuntu sirina buyinza kulagira nti olulangira lutuule lutandika okugamba nti ono noono tutandika omwekkenenya, naye nga ggwe ng'omuntu n'abataka ba Buganda bonna abatudde abamanyi ensonga zino, nsaba n'obuwombeefu obayite mutuuze abantu bano bajje buli omu ayogere ensibuko ye bw'aba talina kituufu wa gy'asibuka era ng'asobola okubuzaabuza nga Museveni. Abantu bano bonna bave olw'ensonga nti okusinziira ku bitulina wano ebimu bya mu nju tebisobola kwatulwa. Kijja kuwa omulabe waffe amaanyi okumanya emiwaatwa eminene egyandibadde gizibikirwa mu ngeri yonna esoboka. Njagadde kulumako bulumi okutegeeza ensonga zino nti ensonga zino singa nyongero ziwanvuyo zoogerako zandireeta omulabe omunyalwanda okutegeera wa waasobola okuyita ate okwongera okutukubamu ebituli n'okweyambisa omukisa guno okukola ye byayagala. Naye ng'ebintu bino tebitandise leero nange byatandika siriiwo n'abala abavubuka bannaffe naye ng'ate bikyagenda mu maaso. Ebintu bino byandibadde bifuna enkomekkerezo Obuganda ne butereera mu mirembe. Awo nawo tuvuddewo. Mu nkola empya mmwe gye mutamanya abamu mu Buganda ne mu Uganda yiino kangibannyonnyole. Naye ndowooza kansooke awo ngenda kuddawo oluvannyuma kansooke nsabe ennume kutukwasa Ssaabasajja Kabaka era mu lulyo gw'okweri.
Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nkutegeeze nti mu nkola ey'abasajja bano abatuusi abeeyambisa omukisa ogw'okusaanya obwakabaka bwonna obuli mu Buganda. Obwakabaka obumu bugenze busituka era nga bweyunidde enkola y'okukyusa bakatikkiro, naye era nga bw'omanyi nti atakulekera nawe tomulekera. Omwami ono yalemera Ddamula, naye ndi musanyufu nnyo nti mutoowo King Oyo ye yasobodde okwettakululako omugugu mu ngeri etaabadde nnyangu, ogwe n'agwetikkula. Omugugu ne gusigala gye tuli n'Obwakabaka bwa Bunyoro. Guno gwe mukolo gwabadde Ettolo nga ye Katikkiro waabwe gwe badde beemulugunyaako akwatibwa ku nkoona. Omukama oyo nnyimba Kabamba Igulu kuna Lonze Clavin Armstrong Romile Akiki ng'omuyikiro wa Toolo omujja Armstrong azembigire bya Stephen Kinja Moti eyalondebwa Omukama mu August 2022 wadde nga abamu ku bammemba b'olukiiko olukulu baakuwakanya. Bammemba b'olukiiko bategeeza nti Omukama yali tagoberedde ssemateeka waabwe ng'alonda Kingi. Olutuulo olwaleero Kingi terubaddemu ng'Omukama alangirira omuyikiro omujja naye ng'aweereza obubaka nti abadde teyawulira bulungi. Omicrompia amu n'abanyoka nkomero tutiinisa Calvin Armstrong Romile kuba omukirwa Omukama bw'atoola. Omukama awadde omuyikiro omujja ebiragiro atandikirewo okuteekateeka empango y'omwaka guno enaabaawo mu Septemba. Bammemba b'olukiiko baaniriza Armstrong. Omukama uwe obwasiima abantu be abakuza kandi Omukama tabinga oyire hahumuza. Omukama atulangiire omukiwo omusiyaka kandi twamugumya Armstrong w'omwire. Armstrong w'omwire mutumumanya kurungi muno habwokuba isenkuru w'omwire agakoora Omukama. Ito ntwetaaga kurora projects ezikuleetera iya intoro twine ekizibu kya unemployment. We want to see our All right. Eyo Toolo katubasabire mubenga gumwalonze yoyo nga Museveni n'abanya tebagenda mbuyitamu. Laba ekiri e Bunyoro. Tuzire kwetegereza entali mu empyaka ibakomere tekugenda mu ofiisi. Ekiri Obunyoro ekyo. Ekiri Obunyoro nga baagala okugyawo Katikkiro. Ekyo ekiri e Bunyoro waliyo okulya n'okukomba essowaani byakutanga alemedde Ddamula. Byakutanga alemedde Ddamula ekikampaddemu ake Bunyoro. Akettolo nkawalaze kati kambalaga byakutanga alemedde Ddamula. Kampaddemu ake Bunyoro. Waliyo okulya n'okukomba essowaani we byakutanga. Tuzire kwetegereza entali mu empyaka ibakomere tekugenda mu ofiisi. Tukyali ku mayiga ne byakutaaga alemedde ki
yakutagala medde ddamula kati nno wali okulya ne kukomba essowaani awo kati katugendeke wantu wano naye nga bw'otunuulira omuntu alemesa obwakabaka bwonna mu Buganda okubeerawo n'okufunctioning oba n'okukola yose erimu mulabo budde buweddewo kansoke nzije mu music ono guno omukono tegukyakolerako wadde engalo okwefunyaafunya mukalabe kano ka video mwakalabye dda yoyo musajja atawaanya obwakabaka bwa Uganda guno omukono tegukyakolerako ddala ogwo gulabo muddugavu tegukolerako ddala yoyo atawaanya bannayuganda wadde okukyusa engalo gwafa dda mufu oyo yatawaanya bannayuganda ddala Abaganda oyo kati ono kati yaliwo nga active president olwaliro Anita Amongi amusinkanye neraba omusajja ali mu kututawaanya yenna bamupangirira bupangirizo ono kisawuvuga bwe namuyita kisawuvuga mwambuuza lwakisa bamupangira bupangirizo ndamula enkovu zonna zonna basala busazi buli wamu omumutereeza yoyo bapanga bupanga ebifaananyi bemulaze tebalaze ebino byengenda obbalaga kati abona engalo zimulinga gonja ono Anita Amongi engalo zimulinga gonja omwoki owennamawojjolo kati ono gwakutte mu ngalo salimu bapanga mupange mumusala muwagulagulamu kati kambalage ebifaananyi era mujja tegeera kati bano ono yatawaanya obwakabaka bwa Buganda n'obwa Uganda mulabe bapanga mupange yenna bamusalaasala omupanga okubeerawo wali essaawa zino yoyo uyo mulaba talina nakakokola tondeka nnyuma ne bwabadduuka talina akakokola kubalabirako nti ono yesalimu saladduuka bapanga bupange bonna bapanga bupange niba ne batawaanya Uganda omulaba bapanga mupange omubeezaawo uyo gonzo gomusajja yazumiza ekifaananyi yazumiza kyaki zino ze ango ze bataasobodde balaga kati nze nzikulaga kakongovule mmye emikono talina kati bw'abikkula wali ensawo omuyita kisawuvuga oyinza okutya kati wano kamulakaye mwano mukulage bulungi nnyo omulaba kamwongere mukozoomingire bulungi nnyo omulaba emikono kati